Mikwano gyange malamusiza amanya gange difference nagwakubuya mu kiti kino ndi mubulizi wanjiri kwe beta evangelist na wanakyewa kitegeeza siri ku payroll kikola kino olw'okuba nti njagala obuweereza buno okwongera mpozi etofaali ku mulimu gwa Mukama ogukolebwa mu nsi yonna mu kiseera kino. Ndi amu ku abo bakkiriza nti Yesu Mukama waffe ajja mangu okukima abo bonna abamulindiridde nga bamwesunga eagerly nga bamwesunga nga Bayibuli etugamba. N'olwekyo ndaba eddibu ddene ebiseera ebisinga nga ekigambo omulimu guno okolebwa twerabira waliwo okwerabira simanyi okweyagalira oba butali kweyagalire okwerabira nti Yesu Mukama waffe akomawo mangu nga bwe tusuubiza okutujja mu nsi eno ejjudde ebizibu nga bwe mulaba kutwala mu nsi empya. Naye oso nzikiriza nti engeri gye tutegeera mu obulokozi bwa Mukama waffe n'okumukkiriza kyesigama nnyo ku kusoma Bayibuli eyo kubanga byonna mwe biri. Era nga bwe togamba mikwano gyange benjiga nabo Bible studies wano nti tewali ku bantu bonna biliyoni 7 abaliwo olwaleero abaaliwo kangambe nga ba eyewitness okulaba Yesu n'omulimu gwe yakola ku nsi kuno tewali. Ne bodde mabega myaka 3 tewali, ne bodde mabega myaka 4 tewali, noddayo emyaka 1000 tewali. Aliwo leero yaliwo nimu abantu 10 abaaliwo nga Yesu Mukama waffe buli ku nsi kuno ng'awulira ebigambo ng'atutegeeza obukristaayo bwe bulina okufaanana neki kye tulina okukola neki ekitusuubirwamu. Obukristaayo bwa leero bwonna n'okugeza kwonna mu nsi yonna kwesigama ku Bayibuli eri mu nnyumba yo oboolyawo oba ogirina obonna 2 obonna 3 obonna 4 Bayibuli eziri mu kiseera kino si zabbulwa ngo ekyali oluvannyuma. So nti wadde tulina batukulembera mu nzikiriza naye naffe tulina obuvunaanyizibwa ku lwaffe okwesomera ebigambo bino ne tubitegeera ku lwaffe. Ebigambo bino tulina obyesomera ggwe nange ku lwaffe ne tubitegeera bwe tuba tulowooza nti obulamu butaggwaawo n'ebisuubizo bya Mukama bikulu ddala. Nti obulamu butaggwaawo bwesigamye ku ggwe okulaba nga either okkiriza ebigambo ebyo oba obigaana. Nga tojja kugamba nti ate musumba gundi yangamba bw'ati, ate reverend yangamba bw'ati, ate bishop yangamba, ate father yangamba bw'ati. Mu kiseera ekijja maaso tetugenda kufuna mukisa gwagamba gundi yagamba bw'ati oba gundi yangamba bw'ati naddala ng'obadde oli mu mbeera esobola okwesomera ebigambo bino. Katonda waffe bw'alaba nga twetaaga okumanya ebigambo bino akola kye Muzungu ayita provisions, atukolera embeera oba enteekateeka okulaba nti ebigambo ebyo tubitegeera bwe tuba tulina ennyonta eyo. Era nzikiriza nti ekiseera eky'ennyonta eyo wano kisembedde. Waliwo ebigambo byenjagala ennyo ebiri mu Amos essuula 8:11 agamba nti mu kiseera ekyo, I'm just paraphrasing, mu biseera ebyo ngenda kuleeta enjala mu nsi etali ya mmere oba etali y'amazzi oba ennyonta y'amazzi, wabula ngenda kuleeta ennyonta n'enjala eby'ekigambo kya Mukama. Nze ndowooza ebiseera ebyo ebyennyonta bye bino bitulimu. Oteekwa okuba nga buli omu nkakaza nti abantu abasinga kaakati wadde lisooka obutakiraga naye munda muli tulinamu ebintu ebigamba naye Katonda ndowooza Katonda ebintu bino ebyetwetoolodde biraga embeera eyagala etulaga nti twandirowooza Katonda bwe tuba tumulowoozaako. Oteekwa okuba n'ekigambo ekikulumiriza muli. Enkalamata eyo etandika okujja era bw'obona enkalamata y'ekigambo weebaze Mukama kubanga bw'otaba na nkalamata ya kigambo ekyo ekireze n'ebigambo bya Mukama togenda binoonya, togenda biwa mulamwa, ogenda kuba mukufu
ng'okkusa eki oba oliawo ng'okkusa enjigiriza eya sitaani oba oliawo kwaye mulabe waffe either tujuzaawo mu mbuto zaffe ez'omwoyo tujuzaamu kigambo kya Mukama bread of life, bwe tukigaana tuba tujuzaamu emmere ya sitaani n'enjigiriza ye. So bannange abali ku mukutu abajja ku mukutu bwe tujja buli Saturday tuyiga ebintu bingi. Tuyize ku bunabbi. Obunabbi kitegeeza ki? Obunabbi butegeeza ebyo ebigenda okubeera mu maaso. Katonda byeteeka mu kyambo ekyo kitukuvu mu bannabbi be ebiyamba ffe abali mu mulembe guno okutegeera biki ebigenda okubeera mu maaso gaffe oba biki ebibeerawo oba lwaki ebintu bifaanana bwe biri. So ng'omuntu atasomye Bayibuli nakumanya bunabbi, ebiseera bino bijja naye ne weebuuza n'obeera anxious kubanga tomanyi, tonako idea, tonako kuluwa we tuli. Neebaza Mukama kubanga yatuterawo ebunabbi tubusome. Obunabbi obwo busanga mu bitabo ebitera kusomebwa nnyo, abantu abasinga tebagala bisoma kubanga ebimu tabitegeera. Ekitabo ekisooka ye Daniel tunyumirwa nnyo n'abasooka Daniel Nebukadneza n'aloota naye bwe tudda wano Mukama wannyonnyola mu Daniel chapter 5, 6, 7, 8, 9 paka 12. Ezo tetwaga zisoma kubanga mulimu a lot of symbols and symbolism. Naye ng'ate Bayibuli Mukama yabiteekawo, ebigambo ebyo yateeka tubitegeere. Bw'otuuka ku kitabo kyakubikkulirwa Revelation, abantu badduka misinde olw'ebigambo ebirimu kubanga tebatabitegeera oba balabanga ebikalwa. Naye ate nga lunyiriri lusookera dda mu kitabo ekyo singa olwesomera lugamba kwe kubiikako kwa Mukama waffe Yesu Kristo, Katonda kwe yamuwa okuwa ki? Baservants be. Era n'ateekako n'ekigambo kino agamba balina omukisa abo basoma ebigambo bino ne babikola. Bitono nnyo ebigambo bye tusoma mu Bayibuli awala n'ebigambo eriko omukisa asoma ebigambo ebyo ne bino. Naye ekigambo kitabo kyakubikkirwa kiggulawo ne blessings on those who read and do. For those who hear and read or something like that. Musogenda ne musoma ne muntereezaamu awo. Ne kijjirako omukisa, blessed are those. Naye ate emirundi emikinga betugamba mu kanisa gaffe ebigambo ebitabo tebibikkulwa. Era tubisoma. Kivaamu abantu n'okukkiriza kutali grounded mu kitabo kya Mukama kino n'okumanya ebiseera bye tulimu. Obukristaayo manyi bulimu levels and I'm not being critical of anyone. Naye bwe tuba nga tumanyi n'ebitabo bye tugaddewo nga tubikudde oba nga tubisoma bitegeera, we have a warped experience. Tuba tukwatira ku buntuntu obuli awo butonotono ne tugamba nti okukkiriza kweko, naye ng'ate okukkiriza kuli deeper. Bannange mbadde nnyonnyola ebigambo bino ku mikutu bafunyeemu kubanga tutandika okulaba Bayibuli ki kyegamba ku nsonga eno. Bayibuli egamba ki ku nsonga eno? Bayibuli nemugiga in terms of subjects and topics. Oba leero tugize kwagala, oba tugize ku Yesu kufa ku musalaba, oba leero tugize ku kujja kwa Mukama waffe, oba tugize ku kibuga ekijja, oba tuyiga ebintu ebitangible oli byazimbirako okukkiriza Yesu mwesiga kati olwo. Ne bwayogera wali nti olina okufiira mu musalaba, manyi kitegeeza kino. So ebigambo bye mbakubiriza bannange, nkoze video paavu nali saaga kubala mpanvu. Mbakubiriza okujja ku mukutu buli Saturday saa 10 eza wano eza California. Ojje tustudyinge ffenna. You might find this experience unique. Kubanga wano tuleka Bayibuli yeetugamba n'etuyigiriza. Ne bw'oba olina kyototegedde kyogira leeta Bible verse ogambe nti wano Bible verse egamba bweti. Ate bwe mugamba bwe muti. Then to reconciling ebintu ebyo, because Bible is the best interpreter of itself. Sinze Bible interprets itself. Kyobala ntukozesa ennyirizi mu Bible kukino Paulo n'agamba bw'ati, Peter n'agamba bw'ati, Paul n'agamba bw'ati, Yokaana n'agamba ku nsonga eyo. Ogenda okulaba ekifaananyi larger picture comes through. Kyoza okutegeera wano n'omutwe ego ate n'okitegeera bulungi nnyo ng'osokigabana n'omuntu omulala.
kale mbakubiriza bannange, baganda bange, mikwano gyange, okuwaayo ebiseera twekufuninga kiseera tujje tuyige. Bw'obanga tojjanga ku Zoom eno, it's interactive. Mbuuza, nkozesa mu kubuuza ebibuuzo from time to time. Ebibuuzo ebyo bw'obuuza ekibuuzo n'ofuna answer, ekintu ekitegereka mangu. Sikola lecture nti nze kuwa lecture ku kintu na mbuuza, engage buli abeerako. Emisomo byandikwa ffenna, is very interesting. Kati mu kubuuza ebyo ebibuuzo nitulaba Bayibuli kyekola kyeddamu n'okimanya, okay, kino okay, sikiregedde, then tuddayo emabega. Bw'oba n'ekibuuzo kyonna ekitakwatagana na kyakuyiga kibadde ku mmeeza okwo, tutera kufuna akaseera oluusi ebiseera ebisinga budde butuggwako, tufunawo akaseera at the end of the study ne tubuuza ebibuuzo byaffe, oba eri awo ekirala, oba then ne tugezaako kulaba oba kiddibwamu ku olwo, why it needs another day as a topic on its own.